tulina amakubo getukubiriza abantu bayitemu nga bagula ettaka lya mayiro. Genda okole saaki, genda mu land office okole saaki. Ku saaki eyo bateekako akagambo nti kakasa nti amannya getukugambye mbu ye nannyini ttaka ddala mu butuufu ye nannyini ttaka. Okugeza saaki eyo bwegamba nti nannyini ekizito bo bagamba Kizito tetumumanyi. Gwe buvunaanyizibwa bubwo okukakasa nti oyo gwola akuguza ye Kizito ali mu kyapa. Amawulire amalungi agali ku ttaka ly'Obwakabaka nti nannyini ye kabaka, teri atamanyi kabaka. Tewali kubuzaazibwa kwogenda kufuna nga agula ku Kizito, nga agula ku Lusiba, nga agula ku Kavuma, kubanga ne Kavuma oyo tomanyi oba ye Kavuma, oba Kizito tomanyi oba ye Kavuma, ye Kizito. Naye kabaka ensi yonna emumanyi, ensi yonna ayina n'ekitongole kiramba. N'olwekyo bw'ova ku bukakafu obulinga obwo nga n'akuguza tewagenda keera lunaku bagambe nti nno nannyini oyo yali mutabani, nti oyo yali kojja, nti oyo mwana yabba kyapa kya taata we, amannya baagamubbulamu. Ono kabaka wa Buganda abeera omu. Olwekyo teri bulungi businga kugula ku ttaka ly'Obwakabaka. Sibula yenna abadde atulaba omulabi waffe ku Delta TV, nkwebazanga bulijjo kwekuumira kumanya, nkwebaza okujjumbira programu eno mwetwogerera ku nsonga z'ettaka. Gwe nno oli mugezi nnyo kubanga otodde fees ogenze osomye ng'otudde ku TV yo. Nkusaba weekuumire kumanya, nsaba weekuumire ku Delta TV. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Saalongo Kirembeka, ensonga eno tujja gitandikirako mwami Kizito lwanadda. Mbuno mwabasuubiza ti waliyo okugenda mubapime mu ngeri y'omukwana abo abatalina ssente abatasobola kujja, nti mwabasuubiza mugenda kubalumba eyo gye bali mubapime mu ngeri yonna. Kale ensonga eyo mwami Kizito lwanadda ajja kwongera okugirambulula.